Honorable Mafias Mpuuga ebbanga lyamala mu ofiisi yali akukusanguzi kyokka nze ebbanga ettono lyenzize nkozeemu ebintu bingi gyoweresa ennyonyi muyina maaso awo ng'ate atunnyonnyola ate ye Kasuku ne Frank Ntambi nabo kyetaagisa nga mbeerabiddeko Minisita Nyamutoro ne Eddy Kenzo Rema Namakula nabo mbayina maaso awo ate z'ensonga za RIP ne Catherine kusaasira wamma nabyo tebinaba kugwa yadde n'akatono mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Calvin Kayanja atabukidde Alien Skin byansuso nabyo akatambi weekali kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna munnange tukyali ku lutalo lwa Minisita Nyamutoro okuwa omwami we Eddy Kenzo Kajwisi ng'ayimiridde tebakomye okwo ne Rema Namakula naye ne bamutwaliramu era akatambi mugenda kalaba maaso awo nga bagiya akatambi ka Rema Namakula ng'awa Eddy Kenzo Kajwisi era munnange ne balabula Nyamutoro mbwabeere mwegendereza byonna byakola omukyala eyasooka Rema Namakula yabikola dda akatambi kayina maaso wano katusooke tulabe abagamba Nyamutoro ate tweyongereyo ne Rema Namakula bannange simanyi bino byowa gye binagwera kuba obutunda nga basavinga obutunda bali mu bisapatu tebasoma n'ebyo laavu tebimanyi n'ennaku zino ogenda n'ofuna kaddiguli n'okola akaduuka katunda emisumali leero n'oba omusanga nga yava mu kyalo teyasoma yalina certificate ya P2B yakola akaduuka katunda emisumaali akaduuka katunda emisumaali ku kyalo afunyefunyemu kasente alina akamotoka taba takyawulira takyakola kitakyawulira naye olina okubeera very humble mwehambulinga abasajja bonna kyovula abasajja mubasanga bakukuta n'ebyehausi gaalo ng'omanyi lwaki abasajja bakukuta n'ebyehausi gaalo kyovula bosanga abasajja bamu nga mukasajja omuno nga musajja afaanana bw'ati lwaki alina omukazi afaanana bw'ati goloza Eddy Kenzo yetalaba abawala baaliwo Eddy Kenzo ali mugundi ali mu showbiz oza yetalaba abawala babeerabeeranga waawo abakazi bano bali mu biyumba simanyi nasente zange n'ebizimbe byange simanyi nasoma otudde wallahi ne bw'onookola otya waliwo emyaka gy'otuukamu nga bwetaaga companion. I am telling you waliwo emyaka gy'otuuka waliwo emyaka gy'otuuka nga weetaaga companion nga ne bw'oba wasoma ne bw'oba olina ssente otuuka ekiseera mazima ddala ne weetunuulira bw'otya nti olugezigezi kulinga olugezigezi togambwako minisita bw'omulabi minisita akaviirike takola wiivu minisita teyeeyerusa minisita mukkakkamu ba Alien Skin tebaasoma ba Eddy Kenzo tebaasoma Eddy Kenzo yalekawo abakazi bonna n'awasa omukazi omanyi lwaki humility omuntu okuba ng'oli muntu mukkakkamu n'otegeera nti ono baze ono mwami wange aŋŋambye ekyo sikikola tokikola bakugambye ekintu listen tokikola mwami ono akugamba nti nkwetaaga ewaka newo oyo minisita kati omulaba ava ne mu ofiisi najja n'afumba emmere ng'owakoma mu P2B wakola edduuka olina bucha olina hardware tokyawulira tokyafumba kyovula batugenda kuwasa ba house gaalo mugenda tusanga n'abakazi ogambe nti omusajja nga mindset mukazi nezo omukisa gwangwata ng'omuntu abakazi bino ebintu bya feminism ebyabazungu tebikola tulina okusigaza cultures zaffe ebintu bya feminism tebikola nze simanyi nze feminist simanyi ninase osobola okuba ne ssente zo nga wasoma it is okay noba wafumbira ebyo laavu tebimanyi okwagala tekubimanyi okwagala tekumanyi toba wasoma nnyo oba tewasoma nnyo oba olina ssente nnyingi nnyo awo wetutuusa ate ku nsonga za Nyamutoro okuwa omwami we Eddy Kenzo munaye Kajwisi nga ayimiridde naye munnange baabantu tebeewummuzaako baliwo okunoonya ntalo era we bato bagenze butereevu ne banoonya ekifaananyi kya Rema Namakula ng'ali ne Eddy Kenzo era naye munaye ng'akola kyekimu ng'ali mu kutabulira Eddy Kenzo Kajwisi era munnange tebaakomye okwo ne balabula Nyamutoro munnange beera mwegendereza
buli ebintu byonna byokola bujuisi bukamule abagenyi banyirize mumunage ne Rema namakula naye byonna yabikola ni naye byagwera nga omusajja amwesambaze eri Eddy Kenzo gwe tweyongerayo ne Kasuku munnaye Kasuku ennaku zino bambi ayina ekizibu oluvannyuma lw'abantu okumuteekamu olunwe mu buli muntu yenna gwakola interview naye afa ate mulowooza Frank Antambi taleese simanye ze bayite mwanya amugambye se wenda kugendedde ew'omusawo e Tanzania nze sirina kufa katuza tulaba akatambi kano tweyongereyo ye bambi y'omusajja Kasuku kaliko akalira abaana so basobola okuteeka akaliro mu bintu ebitali mu bwekiti ne bakizimbya nga tulina kutandika sooka toba ze bayita Ntabaluganda zine mwanyi omusawo wange w'e Tanzania yazimpadde kubi ne bigenda mu maaso buli akola naawe akufuulamu akaba kadi yagambye kano ka Shalom ngenda kamutereke tusigale nga tuli balamu naawe kati ate kanonze kati manja kaki oba olya nange nenja ataddemu yeebiye tulye lya noba oliddeyo kamu nedda ssebo kasuka kiba kitegeeza yagala nfe omusajja yaŋŋambye omusajja muwaalyeku ntambi kutuka bibyo ntambi kutuka bibyo togenda kundiisa mwanyi nga sitegeera kizirimu sooka olye akakoko olya keŋŋendo ebyakasuku nga tubitadde ku bbali tweyongeddeyo ate neewizo munnange abantu bamugambye ssebo otoddamu tukabirira bizibu byo toddamu tugamba nti oyina ennaku buli omu ayina omusaalaba gwe yeetise munnange ennaku zino abantu banyiivu oba ekonomi yebatabudde bannange mbiyina mu maaso wano nga bamugamba ssebo tuleke tuwummuzeemuko naffe tulina ebyaffe ebituwuuba yeetuge tatumanyiira uno omwana omugwa gwa nusu ebyo gwa bisatu omugwa gwa bisatu wizo genda wetuge otisanga ebyo byekirufe tutubyogeranga mu TV zaffe ensi yonna etaddeko TV gogamba mbogenda kwetuga wizo manizo kano kakudiramu genda wetuge totumanyira ani gwotisatisa twabawagira tubawa ssente oli wano tumanyire essaawa eno olw'ensobizo omuyimbi yenna olina okuyiga okufuga obusungu kuba oyimbira abantu bangi olina abakwagala n'abatakwagala goza onaakuba ensi namba mpaka ddi temutumanyiira odidde eTV y'eggwanga bakubira akasoka nze ngenda kwetta genda wetuge ani gwoliisa genda wetuge totumanyiira genda wetuge ani gwoyamba wano temutumanyiira genda wetuge ennyanja zabwerera oyinza okwetuga obutwa bwa nusu ebyo 2 genda wetuge omwenge osobola okunywa overdose n'ofa empeke osobola okufuna empeke nezigwa overdose n'ofa totumanyiira oba okufafa fa temutusizatiza buli muntu alina ebizibu munsi muno buli muntu alina ennaku buli muntu alina ebizibu gwolowooza senga buli muntu abeera mukwetta munja kwetta gwoza gwasinga ebizibu gwe wetutuusa awo ate ku sayidi za wizo bananga abantu nga banyiivu munnange wizo bakulabudde bakugambye mbwe abantu b'okaabirira ebizibu oba b'obeera otiisatiisa mbu ogenda kwetta munnange wete kyokka obimanye ekisinza okuneewuunyisa ne bamugambye omuguwa gwa nnusu 3 byokka bannange abantu nga munyiize nnyo kiki ekonomi yeetuwuuba obusungu ne bweyongera kiki era mu kiseera kyekimu munnange Nobert event simuyina mu maaso awo nga yeetondera omwami Abitex munnange agambye ensonyi ntegedde abantu bano family y'amayanja lwaki munnange wagaana okubakolera akatambi ngenda kubanka batuusaako maaso wano ng'alina ekabaata ate tusobole okweyongera yamugambye ensonyi watata kyendabyeko kimala omwana yankubye ennume y'oluyi nendaba abazungu 9 nzolo n'oluyi lwe bakubye omusajja ono nze mbadde nkyaludde oddulaba ku bannange twakomekereza ng'agenda mu ddwaliro erinnya omukyala ewaabwe abo abayimbi boolaba bonna abamanyi waliwo ababadde balowooza nti bapromota baali bababba era kabaata ne kino kakyogere ku vidiyo yo wano olunaku lwaleero bakuwulira ennaku z'omwezi mmeka leero ziri ennaku z'omwezi 22
njagala kaliko kano nga kali special onakulwalo nkalisa ku Kabaata TV okuba n'olwalo sikyalina mutawana gonna ku mwami gwe bayita Abitex okuba n'olwaleero kubanga ebigambo byonna byeyaŋŋambanga nga ndowooza tanjagala olwaleero maze birabako n'olw'ensonga eyo muzeeyi Abitex muzeeyi lwakuba nnyimiridde ate wendi nnoonya layiti n'alifukamidde n'ondaba nsaba onsenyulu ebbanga lyonna lyentulugunyizza kankubira Abitex muyitadde omwetonde kubanga byonna byowadde ngube wajogeranga byonna birabyeko Abitex yaŋŋambye nze abakuba wizo nga yayagala omuteeka ye yali alina okumusasula miliyoni 50 buuza Abitex omubuuza Abitex oba kubanga gwe yagala okutegeka wizo nga yagala omutegeke gyalikoze atya Abitex ajja kugamba wizo yali alina okumusasula miliyoni 5 nkiwadde sente nkizize engulu kiguze ne ku ngoye empya kivimba kiranze n'okulya ku bisaanyi okulya ku bisaanyi omukazi azzeemu n'addayo ne kunnakyokala addamu azzeemu n'ayeruka bro muleme kumanyiranga ntuyo z'abantu nakuzizanyiramu yes Kabaata kati omukazi agambye nti mwakwata ka vidiyo ne mukaweereza Salimusale n'akuwa miliyoni zisoba mu 3 mbuwizo wamuwaako 3 zokka endala n'ogenda nazo nobati Kabaata soogera ku bakulu nfuna bulungi kazi yabyogedde omukazi kyobola naggambe saagala kugenda I don't want to be in a conversation n'omukazi byo ebya Nobert event si ne wizo nga tubitadde ku bbali bwenti okuvuze buterevu paka wa Nampeera abantu abasinga Nampeera ono bamujjukirira ku bintu byakolera mu toyi ne batuuka n'okugisaanyaawo baanyumirwa munange olwava ondooza yagamba kenswadde bino ebyabasajja kambyesonyiwa ate mbakaganira ki n'abakazi bannange ne munange wenjogera nabo bakyawaganye kambuuze bino ebintu okwagala ekintu bwe mufaanagana oba omusajja n'omusajja oba omukazi n'omukazi bulijjo bibeeramu okwekyawa n'olumizibwa ddala omutima n'okaaba n'amaziga munange Nampeera yagenze n'akyawa akawala kolaba naye akawala kakaaba amaziga kasingako ennyaanya bwe tuddako eno erwa Rep munange Rep mukyala Bindeeba afuuse Binde Catherine kusaasira naye muyina maaso awo ng'ayongedde okubigula ebbina ng'alumya mukyala Binde bannange katusaka tulabe kiki kye bagamba Nakawere Rep ate kisobole okweyongerayo n'agaleero ba mikwano wafumbirwa Bindeeba kati buli wodda bikulaba wabula byo bikuleeba bannange Bindeeba kati bikuleeba yize kamu yize go mama yankuba busu mama namufuna ku sipiidi era yagenda ku sipiidi obukazi obutono bulimu ekyama ye ennyama ensava munnange big size nga nnyama nsava bannange kati oba ngenda kukuwolerezanga naye ka nkusabire nkuweereza akayimba kano abali emikwano mama kati balabe bange eryali essanyu mukwano kati maziga gokka bannange bebu wabula bannange abo abasajja abamu abakyeyonoonere omusajja ne mugende okukuwoowa n'omaliriza nga bamuyita beebu balala kiruma kyo kiruma yakuleetera akaloosa okuva mu Amerika n'akuleetera akagatto k'omukolo okuva e California mu Los Angeles mukwano abo abasajja bali fane abasajja bali fane mwana wange ayina gwajja okushwera nga tamuwadde yadde akagato yadde akaloosa kati gwe weefuuyire kaloosa
batawadde kalosa bali eri babebisa baswitiza bebu ate mu kamera wakati kati kankubulira ebigambo bino mwana ngo omusajja yena bw'abeera wa competition teweetekanga ku pressure. Si ye musajja asembyeyo, si ye musajja asoose, mwana wange si ye musajja asoose. Omukyala yayimba naga wanditudde Maria mama teyatuulayo. Ate nono nayimba Maria bagambe kati mwenna abaduuyi mawe temulina kyakola mama katalina abagambye tyono gwalonze mu bangi yasingayo bambi era mmwe ababadde bamwogerako nsaalwa ye bakozesa kati kamulage love beb ab'ennugumwe abayimbi babiri. Ono yayimba Maria bagambe abaduuye, oli nayimba wanditudde Maria n'okuza abaana bo. Eyayimba Maria tuula okuza abaana bo teyabeerayo. Ono yanyweza Maria owookubiri Maria bagambe. Ate awo wetutuuse munaye kusayiriza Catherine kusaasira rape awamu n'ebindeeba ne bannange Catherine kusaasira ye ayongedde okulumya manyi bagamba ky'oyina kyekikununula kati ye bw'ati ayongedde okulumya rape munnange ng'abigula ebbina lyanti oliraba alibigula alize eno alize ndowooza liri atere buloba bindeeba bambi musajja wattu naye rape naye mukikyala kyakula bulungi kiina akabina kiina ebigula ebirungi oba abasajja lwaki temusiima nakimuyina kale wetuli wetweyongerayo n'omwami Joel Ssenyonyi ono nno muyina kyakoze okusabula Honorable Mafias Mpuuga omunange ye obudde bwe yamala mu woofiisi yabumalirangamu mu kulyanguzi kyokka ate y'akaseera akatono mbuke yakabeeramu bingi ebintu byakoze bingi ebirayibwako ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano nammwe ate musobole okumwewulirirako nga akuba Honorable Mafias Mpuuga kale katumulaba ate sobole okweyongerayo. Somebody said that Honorable Mpuuga said since he left office, it is not operational. I don't know if he actually said that, but I don't want to compare myself to him. We are not comparable. No, we are not. I am Joel Ssenyonyi, and other leaders are other leaders. So we have different yardsticks. When I came into this office, that's now when you began to know about the corruption in the Parliamentary Commission, which has been happening in the past years, because that's what they would sit and engage in all of this corruption. Now you know, because I'm speaking about these issues, and I'll not stop to speak about them. So if somebody is complaining and saying, but now you're not different, you're more radical, why don't you keep quiet about certain things? I am not him. I am Joel Ssenyonyi. I don't entertain corruption, so I will speak about it. I'll condemn it. So the corruption that's happening in the Parliamentary Commission, which you never knew about, now you do, because we are here. And we'll keep letting it out. Sometimes we do it directly. Other times, say, okay. They might say, hey, but Joel seems to have a personal issue. Then I'll give the information to somebody. You put it out there. You have been seeing information out there from different people because we shall avail this information. That's why I'm in this office. I'm not in this office to massage anyone. I'm in this office to keep the government in check, to make sure the taxpayers' money is properly utilized. When that does not happen, I will speak out, I'll expose the rot and all of that corruption. No wonder they don't want me to attend the Parliamentary Commission meetings, because they know the dealings that happen there. Because if all was happening the right way, why don't they want me to sit there? So clearly now you know that all the while they would be sitting in these meetings cutting deals. That's why, please don't try and compare me, please. No. Our role is to keep the government in check. We are saying when we get to power, we shall just be arresting the thieves. We shall not be struggling around, censure motion, now court, now this, now press conference. We shall just arrest and lock up the thieves, because there we shall have the powers to do that. Now, ours is to keep the government in check. And that's why the country is aware of many of these things, because we are playing our role. The country is aware.
And that's why when you go out there, interact with them, they tell you about this. Bigambo bya Joel Ssenyonyi munange yenga agamba ogugwe okutwaliza awamu agukoze ebbanga ettono ate yakatandika okubeera mu ofiisi nti asingira ddala oli eyamalamu ebbanga wabula ye nga akukusa bukukusa nguzi. Kale we tweyongerayo ne Calvin Kayanja ono no munnange avuddeyo n'asekerera lya Sikini oluvannyuma lw'okulabibwako olunaku lw'ejjo ng'ate agenze ku State House. Yagenzeyo ne Dr. Jose Chameleone ne Bebe Kulu n'abantu abalala. Kati munnange Calvin Kayanja muyina maaso wano ng'asabula lya Sikini mbuzi musanze ezasanga lumonde mutakambwe era abantu bagenda kumuzira mbu agenda kwejjusa ate ekyamututte ku State House. Ngenda kuba mukutuusako mu maaso awo era nze muzikiize bamikwano mbasiibulire wano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde. Ali Sikini ekyokugenda mu State House emisana okulaba President Museveni ogenda kukyejjusa obulamu bwo bwonna. President Museveni takyalabwa misana era abafunyeemu n'abawangadde wano bamulaba kiro. Tokyayinza kubanga oyagala favor mu bantu n'osisinkana Museveni misana ne be wabadde nabo bakubuulire. Bebe Kulu oba Chameleone bakubuulire tebakyayina booking oba local oba international. Nze nkubuulira obayinza mbagamba mazima. Toyinza kubanga oyina kyotunda wano, toyinza kubanga sente zo ziva mu batamidde bbiya n'osisinkana President Museveni obadde ogenda mu nkukutu ne biba byambu ye science wa wano. President Museveni atuusa akaseera abantu bamukooye. Nkubuulira kyovula tuperereza muteberereze akwate entebe agiwe mutabani we. Era alien ogenda kulaba ebigenda okuddirira ge mazima gennyini. Teriyo yali asisinkanye President Museveni n'asurvivinga nabo bennyini be wabadde nabo bivulu babikolawa. Bebe Kulu yasigaza eki kyakiwaatule. Chameleone n'ekuba ennyonyi taba nayo. Abamuliraanye nze baŋŋamba nti n'amafuta gamulema agajja emmotoka eka. Ate ani ababuukinga babadde bakyakulangalanga. Naye nze bannayuganda mbamanyi Museveni okuva yateeka omusolo ku bbiya abadigize baakoowamu ku muzeeyo oyo ate nga beweetaaga. Ekyokubiri bagenda tandika okupiiningako okulya ssente z'omuwi w'omusolo mwali eddwaliro ly'ekiruddu mulimu by'otayinza kusobola. Teva Museveni muwagirira eno saagala mumiitinga era nze amagezi nga muwakkaati mugamba kimu nti abantu bajooze eggwanga lino babbye ssente z'abantu abanaku entebe giwe muwoozi. Nze kyenkubira Museveni nze nagaana okumiitinga Museveni. Nagaana siyinza kumiitinga President awa orders zinyigiriza abantu bange ba mu ntobazi nga tabawadde transport abatuusa mu kyalo. Nagaana oba ebbanga lye muwagiridde nga sikufunamu nkuleke. Naye nze omutima gwange gujja kuba musanyufu nga Museveni akutte entebe agiwadde gye n'omuwooza takyaliko nnyo bibuuzo. Era mu bennyaayaana okulaba mu nsi eno n'okusisinkana mu Uganda ali ogwo ye John Muhoozi Kainerugaba. Ne Museveni aliko ebibuuzo bingi. Museveni aliko ebyokunnyonnyola bingi. Nze ndi mbabuulira kati ali Sikini my brother simanyi bwe wagubaze naye gwonna ngulaba guli 00. Kyekituufu teri yali asisinkanye Museveni nga muyimbi n'asigala waggulu. Okuleka ng'omaze kukola kuba bennakulabye nabo baasooka kukola. Eringa follow back position nti music bw'aba aseerebengeddemu tugende batuweeyo ekisawo. That's the reality. Nze nkugamba mazima ate nammwe abayimbi abakyali eyo mwesonyiwe bannabyabufuzi oba president oba ani mwe distancing mu byobufuzi mukole ssente zammwe. Ge mazima bwe mumpeeyo atakaabye ng'asisinkanye Museveni mumpe. So alien my brother, you did a very long mistake. You did a very long decision okusisinkana President emisana ogenda nga kamera ziraba watomedde olutomera lwotalabanga. Sikini my brother wakoze bulanda.
teri yasisinkana President Museveni misana n'asigala mirembe. Awa top 10 Museveni obadde ogenda n'omulaba mu nkukutu kuba aliko ebibuuzo bingi kati. Aliko ebibuuzo by'abali ensente z'omuwi w'omusolo ne batakwatwako. Abantu bakulaba batya. Aliko abasendebwa mu ntobazi ne batakompensating bwadde akasawo ka seminti omuntu agenda atandika obulamu. President Museveni nze ndaba takyavaako adiisi. Tumuadvising kimu nti muzeeyi abamafiya bawana abaana bakutegeera kati mesadi zonna abajooga eggwanga lino balikola lwakuba nti bakulaba muzeeyi tokyalinamu maanyi gaboggola. Kwata engabo n'entebe ogiwejje n'omuwooyi. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira ebyafuddolusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano tubayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusanga ddala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias.